bagamba Jesus is Lord, Jesus is Lord. Kituufu Yesu ye Katonda. Nze kyemanyi munze era kyenzikiriza Yesu ye Katonda. Atya Yesu ye Katonda umanyi abantu abamu babeera yamala okutonda ensi eno yonna nalaba n'obulungi bugirimu n'atonda Adamu. Adamu n'amwebasa n'amugyamu olubiriizi olukola Eva. Ne bazaala abaana baabwe Kayini n'Abeeri. Kayini n'asanjaga Abeeri. Kati abantu abalala baavaawa. Kati ekyo kibuuzo kirungi kubanga era abantu bangi bakibuuza. Kati answer business obulokole. Okay. Ekisooka business, ekigambo business tuyinza okukibonera in like two ways. First of all, ekintu ekikufuula busy kyoteekamu obudde bwo n'obeerako ennyo eyo ye business yo. Ekintu ekikufuula busy ekintu kyokola olaba nga kati abasambi b'omupiira eyo business yaabwe kubanga kye balyako buli kimu kyonna okiraba. Then kati oli n'osanga nga Katonda yakuyita oyina ekkanisa ye eri awo, yes eyo naye eba business yo kubanga gwe mulimu gwo. Kitegeeza abasumba bali mu business. Eyo ye business yaabwe Katonda ddala bulungi nnyo gye musinzidde okubeera nti mutulaba atubagamba kye mukola ky'amaanyi nnyo. Kachumbali TV akwoli n'emikutu emirala mingi nnyo apromota tamale n'emirala mingi nnyo tugamba kyokola ky'amaanyi nnyo nammwe bali ku Kyokka TV mbagamba mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero ate ndi ne evangelist oba ye mubuulizi w'enjiri boteeka bati bwakyogera evangelist Alfred Mugarura linnya lyeri. Yes. Okay. Musajja wa Katonda era nga nkugamba nti nno naogamba nno tugenda kwogera nnyo ku bya mwoyo. Nina interview gye nakola ey'omukyala gwe bayita Najat mukyala wa sayidi eri mu bya buwangwa nnyo n'abaako ebibuuzo ebimu byabuuzibwa wabye namubuuza n'engeri gye yabiddamu. Kati n'ekyo kyekyasindiikiriza ate musajja wa Katonda okugamba nti nze nsobola omukyalenjinga ebibuuzo byemu bye ngenda omubuuza ate atulabe oba ddala kituufu amusobola okuteekawo competition then tomanya mu maaso awo tuyinza obbasisinkanya. Tomanya ayinza omulokola ate n'oli tamanya ayinza omujja eno mu bulokole n'amuyingiza obuwangwa. Evangelist tukwaniriza ogamba oti gyendi ndi bulungi nnyo. obulamu bweyagala nnyo Mukama yeebazibwe. Amina. Abantu sooka obabuulire oviiriddewa era obuweereza bwo buli butya. Yes, amannya gange ekisooka bampita Evangelist Alfred Mugarura oba mubuulizi w'enjiri Alfred Mugarura. Nze nviiridde e Rukunjiri Western Uganda. Western Uganda. Katundu ki akatuufu e Rukunjiri? Mbeera mu municipality town kale. Era n'obuweereza bwange fellowship bagiyita Christ Believers Temple. Christ Believers Temple. Yes, esangibwawo mu Rukunjiri katundu ke bayita Nyamayenje. Yes, ab'e Rukunjiri bakategeera oba abaali bagenzeeyo bamanya Katonda akuyera obuweereza bwange gye buli. Nzakulira fellowship eyo. Okay. Nzagikulira. Yes. Ekibiina numbers oba endiga z'osumba balinga bameka? Numbers eni na average kale aba fellowshipping kubanga abantu omanyi tebajja omuntu ajja Sunday eno bava wala naye bonna ngo ba members tuli munga 300. Wow. Mukama akoze omulimu. Amina. So obuweereza bwo obutandika otyo oba oyitibwa otyo okugamba nti no kati ndi evangelist? Yes, nze okuyitibwa oba okutandika okuyitibwa Mukama kyali mu mwaka 2010. 2010 bwe wayitibwa? Bwe nayitibwa. Wayitibwa otya? Nali nkyali ku University, Makerere University. Then yali overnight, yali Good Friday. Yali Good Friday nga nvudde mu overnight. Then nebaka macha. Then mu kwebaka okwo nafuna ekirooto ng'eddoboozi lingamba ate lye nategeera nti lyali ddoboozi lya Mukama
ngamba nti kuba obudde obwo sayina sente bulungi. Actually nali newoze ku mukwano gwange emitwalo 3 kuba nali njagala ngende waka nga ngene celebrating Easter. Ngoli waka eri mu kyalo. Nali ene Makerere naye nga newoze ku mwana emitwalo 3 nga njagala ngende ewaka celebrating Easter. Naye nga nengamba kansulemu overnight, then bwe nava ku overnight nebakeko katono then ngende waka. So kati mukadde ako nga nebase nafuna mu kirooto nafuna eddoboozi lya Katonda ngamba eje mitwalo 3 gyewoze ku mukwano gwo oyinza okukola mu kintu ki ekinakuwa kale oginza okukola mu business ki enakuwa profits atera n'oyo mukwano gwo n'omusasula esente ze. Nenziramu nti mitwalo 3 nga sente ntono okujjako nkole business ene ya airtime, waliwo airtime zino ez'okuscratchinga uzijukira ez'okukuutize. Then eddoboozi ne lingamba oyo airtime tagoba nze kankubulira ekyonookola nti ku mitwalo egyo 3 genda ogguleko Bible ojja sigaza ne balance naye nga Bible eyo ejja kuba buli kimu kyonna kye weetaaga. Eddoboozi ligamba emitwalo 3 ogigulemu Bible. Kati Bible business. Yes, kati nze eddoboozi kyekyo kye yaŋŋamba. Eddoboozi kyaligamba ekyo. Kambuuze omanyi otya nti nno ono Katonda yayogera nange? Kati ekyo otegeera nti Katonda yayogera naawe kiyinza obutaba kya mulundi gumu kubanga Katonda bw'ayogera naawe I'm making sure nti ajja kuddamu ayogere oba akolese kye tuyita signs okulaga nti yeye kubanga Katonda bw'aba yagala kwogera naawe omulundi ogusooka oyinza obutategeera naye abeera ng'ayogera naawe emirundi egisukka ku gumu. Kati kyembadde njagala okugamba kwebirala bye yangamba era bye yandaga era bye yateeka ku nze. Kati sooka otubuulire akugamba ogule Bible tutandikire awo ogigula. Kati angamba genda ogule Bible era ojja kusigazawo balance. Nangamba Bible ejja kukuweereza buli kimu kyonna kye weetaaga. Kati nange bwe nava mu kwebaka okwo nange already nali neetegese okugenda ewaka ebikunjiri. Kati nengamba munze yes mbaddemu overnight nga nnoonya Mukama. Kati nfunye ekirooto ekingamba okugula Bible kubanga ebiseera byo nali sigirina. Nengamba sikyagenda ewaka njagenda ngule Bible ng'eddoboozi bwe lingambye then nange ndabe ekinaddako. Kati ewandegera nengula Bible era nagitunda $2.5 nembeerako ne balance wa $15. Wagigula 2.5 nga bwe bangamba muki n'osigazaawo $5. Ng'eddoboozi bwe lyangamba tujja kusigazako ne balance. Naye eddoboozi lino mu kugamba kuba ogambye kyalinga ekirooto lyajjira mu foomu ya muntu. Kale nze mu kirooto nali mpulira ddoboozi lyokka saalaba muntu. Yes, kati Bible nenjigula nembeera nayo era okuva lwe nagula Bible eyo nze omuntu atayagalanga okusoma bino birituca naye okuva lwe nagula Bible eyo nafuna amaanyi agasoma Bible kwegamba ne bwe mba mu lecture bangamba tumala ddi nengenda nensoma ku story eri yaso. Ekyo kyekyasooka. Then ekyokubiri twali mu lecture then nze nali njagala otuula emabega then kati ddoboozi munze ne lingamba genda mu maaso waliwo kyenjagala obulire abaana bano abali wano. Nange nengenda mu maaso nenkwata kagundi nempandika ku chalkboard erinnya lyange Alfred. Kati wansi waalyo nenteekako Alfred then wansi wa Alfred nenteekako a friend then mu maaso ga Alfred nenteekako Jesus is ekiba a friend. Jesus is a friend. Kati amakulu gaakyo olaba nga oli musomi wa Bible simanyi naye Katonda bw'ayita Abraham yali Abraham nakyusa erinnya lye n'alikola Abraham. Then bw'ayita Saul yakyusa erinnya lye n'amuyita Paul akyusamuko kati. Kati nange mu kikolwa ekyo yali angamba nti erinnya lyo Alfred nzijemu a friend of which a friend Jesus is a friend. Kati ne wayitawo wiiki ng'emu eryo lyali erinnya lyange liri lya Alfred then wayitako nga wiiki emu era still nali mu lecture room abaana be nasoma nabo e Makerere bino babimanyi. Still this time lecturer yalimu nenteeka omukono wange waggulu nangamba kiki nemugamba waliwo kyenjagala obabuulira nagamba kale jangu. Kati ku
board nempandikako amanya gange abiri kati Mugarura Alfred. Jukira Alfred nabategezeza wavuddemu a friend of which Jesus is a friend. Then kati Mugarura yo linya ya Western Uganda. Mugarura kitegeza kale mu English kitegeza to bring back. Mu Nyankore Mugarura. Yes. Okugaruza. Mu Nyankore okugaruza. In English, yes, to bring back. Okomyawe. Mugarure, mukomyewo. Mukomyewo. Kakitegeza komyawo. Then kati gari abiri kati liri Mugarura, then Alfred. Jukira Alfred kati a friend. Mugarura a friend. So to bring back a friend. The meaning of my name. Komyawo mukwano gwo. To bring back a friend, of which a friend now was explained to me as Jesus. So to bring back Jesus. So that's the meaning of my name. That was the second one. Yeah. Then the third one. Now the third one, it was also sort of it was a dream. It was a dream. But before that dream, there was ekyokusatu kyali kiroto. Nenge kiroto ekyo tekinaba kujja. Waliwo omusajja wa Katonda yali alina crusade Makerere grounds. Era yali ava Kenya. Bali bamuyita oba Prophet Rutajo. Ngave Kenya kati nga olunaku olwo ku makya nga nsuka mu buliri eddoboozi still lyangamba leero ojja kutegeera amazima. Nange ne ngenda mu lecture room nga bulijjo. Then mu evening nga nva mu lectures ne mpitako ku St Francis ne nsaba eyo ogunde ne mpita ku St Augustine ne nsaba. Then kati ne nsalamu nzire ya waka ne saakolesa liri ekkubo erya mu kikoni geti mu kikoni ne ngamba kati nga bwe nsabidde ku St Francis ne St Augustine kampitira kati nga nina okukolesa liri ekkubo eriyita ku Makerere grounds eyo crusade nze nali simanyi nti weeri just nayitayo obuyisi kati okuyitawo nensanga crusade nembeerako eddakiika nga 2 mba naakatuukawo oyo omusajja wa Katonda Prophet Lutajo ave Kenya ng'aragula bino bye bigambo bye kubanga yayogera mu Luzungu. There is a young man here. All mothers will be crying to have him as a son-in-law. He will be a servant of God. Mu Luganda kitegeeza nti waliwo omuvubuka omuto ali wano simanyi abakyala bonna bajja kubanga bakaba nga baagala nti akoleki to be a son-in-law. Abeere son-in-law okumuzaala. Yes. Bwe kityo kati bwe nawulira ebyo kubanga agenda beera musajja wa Katonda. Yes, that he will be a servant of God. Kubanga ajja kubeera musajja wa Katonda. Kati bwe nawulira ekyo nenga nafukamira nengamba Mukama webali kubanga kyembadde nnoonya kubanga ku makya yangamba leero ogenda kutegeera amazima kubanga ebyemabega ebyo kugenda n'empandiika erinnya lyange ku noteboard olabanga ebya bulijjo ate nga na fellow students bagamba n'omulalu onagudde eddalu kati nange munda muli nga kweri olaba naye kati ku makya kati Katonda nangamba ojja kumanya amazima kati omusajja wa Katonda bweyogera ekyo nengamba Katonda webali amazima nga tegedde. Kati baali bangi wati bomanyi otya nno bagamba baali bangi fine baali bangi naye nze ku makya jjukira wafunye eddoboozi nafunye eddoboozi nga linga mbojja kumanya amazima kati nange bwe nawulira ekyo nengamba kino gigano ge mazima gobadde ongambyeko ku makya. Yes. Obuweereza butandikiraawo saawo nti sitole kyaliyo nyingi. Then nva mu ekyo kale ekirooto ne kidda kati nenfuna ekirooto ekirala mu kirooto ekyo naraba Yesu Kristo ng'alina abayigirizwa be the disciples naye yalinako nga 5 be naraba naye nga siyinza kutegeera nti ono naye nga oli Yesu Kristo yo omwawula ku balala kubanga yali abakulembedde. Then bwe namulaba Yesu Kristo wamulaba ali atya? Namulaba olaba nga bino ebifaananyi kale bye tulaba mu ebisiige bye nga mu firimu yali nga bwatyo naye nga si feesi eyo yennyini gye tulaba mu firimu naye nga toni ya kala eri bwetyo nga muzungu. Nze kye naraba ekyo kye naraba. Yes. Kati bwajja n'ayitawo n'abayigirizwa be kati nze munda munze nga bamaze okuyitawo ne bagenda ne ngamba kino nkoze eki? Yesu nampitako bwatyo ne sibako na kintu na kimu kyemugamba kati mba nkyali mu kwemulugunya naddamu najja kati awo speed nengenda nenfukamira mu maaso ge ne mugamba mpeereza omukisa
bino bye bigambo bye yanziramu kubanga yangamba mu Runyankore naye kati tuli mu Luganda. Yesu yayogera mu Runyankore. Yenze yangamba mu Runyankore. This bino bye bigambo bye yanziramu oba yangamba nti mu Runyankore. I asked him nkamira nti Yesu mpereza omugisha. Yagira ati nyowe kandi wakari. Nyowe namugaruka muti nyowe ndi wa hati. Mu Luganda nyizo kigamba nti gwe namugamba nti mpereza omukisa. Yangamba nti nze nga ndi wedda. Then nze nemugamba nti nze ndi wakati. Nze ndi wakati. Ebyo bigambo bye namugamba naye byangamba then nachuka nagenda. Then kati omukisa abagukuwadde. Kati kale nze nkugamba bye naraba nga nkugirayo ne byaddako. Kati tujja kubifuna mu bino ebiddako. Kati nva mu ekyo gikologo gwali mwaka 2010 yonna yali 2010. Yonna 2010 yawo olabira Yesu olabira amaanyi. Kati byali bingi naye obudde byonna sinzo tujja tematema buli main. Yes. Naye mu mwaka ogwo yandaga ebintu bingi nnyo. Kati tuva eyo mu 2010 nze nensoma nemara nga sinabatandika buweereza. Kati obuweereza natandika okubuulira enjiri mu mwaka gwali 2019 2019. Kati awo bwe natandika okubuulira enjiri kubanga yampita mu 2010 nga nkyali ku ssomero nembeerayo nze nengamba bino byendabye mbirabye naye kandinde nze tewali kingambirwa kukola kandinde abindaze amanyi kyagenda okunkolesa. Kati nze nendinda nensoma nemara nengenda ne mu business nenkola ne muzeeyi wange. Kati mu mwaka 2019 awo we natandika okubuulira enjiri. Kati ntandika okubuulira enjiri waliwo kana kantu bamukaraba bamukajja kafuna bulungi. Kantu kikano anti kyengenda okubuulira kajja ku lukumu lwange luno nga ntandise okubuulira enjiri mu 2019. Kati bwe kajja nange saategera nali manyi bulwadde nengezako okufuna eddagala erikajjako nengezaako naye nga tekavaako. Kati gwali mulundi gumwe era yali overnight. Yali Good Friday netusuula mu overnight. Ejo yali ya 2023 overnight ya Good Friday 2023. Kati bwe tuva mu overnight nengenda kukyalirako muzeeyi wange nensanga nga Bishop abakyalidde. Kati Bishop nemulaba yes nagenda okulaba ku gundi ku lugalo luno yali alinako ring empeta. Kati immediately nange mundamuze nengamba kangende ku internet ndabe nempeta etegeeza ki oba ye kajina oba Bishop bona bazina. Kati okukyebera ku internet era nobo checking oba nobo olaba Bishop yena mu gundi in this finger babeera mu ne ring zebaba wangu omaze okufuuka Bishop bakuteekako ring erago obuyinza bwo. Kati bwe nalaba ekintu ekyo nange omwoyo omutukuvu nanumiriza nagamba akakantu nakakuteeka ku lugalo olwo sakola nsobi ba Bishop lwebambalako ring nange nakakuteekako nga mark eraga authority gye nakuwa mu mulimu gwe nkuwadde. Kati okuva olwo kano kajja ddi wazaalibwa nako? Asazaalibwa nako kajja mu 2019 nga ntandise okubuulira enjiri. Watandika okubuulira enjiri ne kajja mpola nga kadevelopinga. Nga tekakuluma? Tekanduma. Ne kati tekanduma. Tekasobola vaako? Ndowooza kasobola okuvaako naye nze nagezako kajjako ne kagaana. So kuggwe n'olowooza nti nno Katonda kabonero ke yakuwa akalaga nno olina amaanyi ag'enjawulo. Nga ndaga nti ntaddeko akabonero ako akategeeza nti nkuwadde obuyinza nga bw'olaba Bishop bambala zino zi ring nze njikuwadde eri nakyo. Kati okuva olwo saddamu okugezako kajjako nange nenkaleka kuba tekanduma. Kati mba njako kaki nga already maze okufuna ki amakulu gaako. Kati nange nenkaleka bwentyo. Then ekyo nga tuvuddemu ekyo then guno omwaka gwennyini gwe tulumu 2025 2025 gwali gutandika mu January nenfunako olunaku lumu nensiibeyo nga nsaba mu ruumu yange nga nsaba olunaku lwonna yali Friday nga nsiibye. Kati mu kusaba okwo Mukama nantwala mu kyawandiikibwa kyali mu Exodus mu Uganda eri Exodus abantu bakimanyi. Yes, bakimanyi. Exodus mu chapter 12 nga ntandikawo ku verse 2. Kati awo nalabira ddala Abisirayiri bwe baali e Misiri nga babonaabona olunaku Katonda lwe yabagirayo
lwali ebiro 15 omwezi ogusooka. 15 omwezi ogusooka. Omwezi ogusooka. Ekintu ekyo nakiraba naye nga already Bible nali ngisoma naye nga sikitegeeranga. Kati awo omwoyo omutukuvu era nangamba siwe lunaku lunakuleetera wano mu nsi oba giyite birthday ne idea yange njina wano. Sokoleke. Olunaku lwe wazaalibwa. Walulaba. Katonda n'alukuleetera mu Bayibuli. Nga lwe luli abagobe abantu b'Emisiri Abayisirayiri bwe baakola ki? Bwe baviira mu kubonaabona eri mu Misiri. Wakimanya otya? Anti nze olunaku lwe nazaalibwako luli wano ku ID 15 January. Omwaka ogusooka gw'omwaka 15 first month. Kati nze nga nsoma Bible omwaka guno jjukira nazaalibwa mu 1990 naye olunaku olwo ne nalutegeera omwaka guno gwennyini. 2025 bwe nategeera nti olunaku lwe nazaalibwako lufaanana oba lwe lunaku lwennyini bali Abisirayiri bwe baviiramu eri ewa Emisiri. Olunaku Katonda lwe yanunula abantu be. Kana yakununula. Yakununula. Of course nange yanunula. Yes. Kati olunaku olwo ennaku nga zikola ki zifaanagana. Lwe nazaalibwako ne lwe yanunulawo abantu be. Kati mwekyo omwoyo omutukuvu nayogera okuŋŋamba nti ako kabonero kalala okulaga nti nze akoze ki akulonze olw'omulimu guno gwenkuwadde. Toddamu kubuusabuusa kubanga ennaku zino okufaanagana si kintu kya bulijjo. Eky'omuzungu ayinza okuyita coincidence. Tekiyinza okubeera coincidence nga te ndi mu mulimu gwa Katonda gwenkola. Olaba wabeerawo divine connection. Ate n'ekirala ekintu ekyo ekyaba mu Misiri nga Katonda anunula abantu be. Kristo bwe yajja ng'agenda kino kye yakola eno gye bayita last supper. Ekijjulo ekyasembayo kye yali n'abagoberezi. Ekijjulo ekyasembayo yali acelebratinga ekiri ekyaba eri mu Misiri kye bayita Passover. Kye yali acelebratinga then nefuuka last supper. Bo bali bagenze kucelebratinga. Yesu teyagenda kulya last supper. Yali agenze kucelebratinga Passover naye ne turning out to be last supper. Okay. Yes. So kati awo nga tuvuddewo kati awo otandikira obuweereza paka ne kati. Natandika mu 2019 paka ne kati. Simu ebadde egamba atya sewo Kabanda gira omuleka tumalirize mugabe tuli mu interview bwe tumaliza tugenda. Sooka omugambe tujja kweditinga muko mugabe tuli mu interview tumala tuli ali ku boda Ivan ne yabi agambye ate aliwo tujja kugendayo tumalize ebigambo by'omusajja binkutteko nnyo tugende mu maaso. Kati Musumba mu buweereza bwo buno ebbanga lyomazeemu olinayo incidents z'olabiddeko Katonda ddala n'ogaa ddala Katonda gy'ali akola? Incidents okugamba mu ebintu by'olabyeko mu buweereza bwo buno n'ogamba ddala kituufu Katonda gy'ali? Yes, ebintu mbirabye bingi kubanga abantu betusaba nabo oba abajja okusabirwa bawona bawo obujulizi ebyaddala. Bawo obujulizi. Sooka onnyonnyole ebintu bino eno: evangelist, apostle, pastor, bishop. Enjawulo yeeriwa? Enjawulo kale kuba bonna basajja ba Katonda naye gwe ki ekigamba nti nno nze ndi evangelist, oli naye yagamba nze apostle, omulala ndi pastor, omulala bishop. Kale titles ezo kati bishop of course okubeera bishop olina kuba bishop titles. Bishop eyo title ekozesebwa abantu bangi mu ddiini zitali zimu na zimu. So abakatuliki balina bishop, Protestants balina bishop, born again balina bishop. So
abo nabo balina emitendera etali emu egikufuula bishop. Oba gwe Katonda ogamba bugambi akulonda bulungi n'agamba gwe bishop oba mmwe abakyewa. Kati olaba ekintu ekyo mu butuufu bwakyo kino kubanga Katonda yakikuwa mu butuufu bwakyo, kubanga bwe tudde eri emabega Yesu Kristo n'abayigizwa be ne batuma ba aposto yabayita n'abeera nabo, then ng'amaze okugenda ne batandika okukola omulimu. Kati gwe evangelist ani akikuwa? Kati nze evangelist title oyinza okugamba Katonda yagimpa atya. Kale sijja kugamba nti yajja mu ggulu n'agamba otuje title eno, naye nga bwe natandika okubuulira enjiri of course ne ku buno obubonero bwe nkugambye naye nina okufuna erinnya lyenakolesa oba pastor oba ki kwegamba nti kisobole okutegeeza abantu ono mubuulizi wa njiri. Gwe yakyerondera. Nze nakyeronda sijja kulimba kubanga naraba Katonda mpise ate kati ndi mukukola mulimu gwe, naye kati abantu banategeera batya ono ali mu mulimu guno ne bwe guti. Kati nange nengamba okay nja choosing title evangelist. Nze bwetyo bwe nateekako evangelist. Naye kati mu kuweerezaako owonya, olagula, oba osabira busabizi bantu. Kale nze mu buweereza bwange omanyi nze siyinza kugamba nti nze nkola kino nze nina fellowship. Abantu bajja ne tusaba then Katonda ye yakola, kubanga abamu bawona, abamu tubalagulako, abalala bafuna emikisa. Osobola olaba omuntu for example ali ku kamera oyo n'omubuulira nga tamaze kubuulira, n'omubuulira oba ekimusumbuwa oba ki nga tamaze kugamba bizibu bye. Kale nze siyinza kugamba nti kubanga title yange ogiraba eri evangelist sitaddeko prophet. Prophet be bakola ekyo. Prophet yayinza okukola ekyo, naye nange Katonda nga yagadde nkikole kubanga abantu abamu ajja n'omugamba kino kiri bwe kiti, naye nga sisobola kugamba nti kyenkola bulijjo nengamba abantu mujje mbalaguleko. Kiyinza kukola ekyo. Yes. Bagamba Jesus is Lord. Kituufu Yesu ye Katonda? Nze kyemanyi mu nze era kyenzikiriza, Yesu ye Katonda. Atya? Yesu ye Katonda. Omanyi abantu abamu bagamba nti tetwagala mutubuulire, era ng'oyo omukyala bwe yali ayagala nti tayagala tumubuulire kyawandiikibwa kiti, naye nga omuntu gwe kyoba okkiriza, kubanga kuno okukkiriza kwe tulina twakujja mu byawandiikibwa. Twakiriza Yesu kuwa ekigambo lye kyawandiikibwa. Ate kati era kyenina okubeera nga nkurifaringako kubanga kyekyandeetera okukkiriza. Kati nze okukkiriza nti Yesu ye Katonda ekisooka nkikkiriza kuba kiri mu byawandiikibwa, era ebyawandiikibwa ebyo mbikkiriza kubanga bwe nabikkiriza nange ne ndaba Yesu era nenfuna eddoboozi lye nenduwulira naye nemwerabirako. Kati ekyo kyekindootera okukkiriza nti Yesu ye Katonda kubanga ebyawandiikibwa nabikkiriza nange nembirabako. Ebyawandiikibwa bino tokkiriza nti nno byawandiikibwa bantu abaaliwo mu mirembe egyo? Yes, kati ekyo byawandiikibwa bantu, naye nja kukuwayo ekyokulabako kimu. Oyinza ofukamira kati wansi n'osaba Katonda nti Katonda leero sinamu sente za lunch oba za mmere, Katonda ayi nkusaba ompe sente za lunch. Kati nomaliriza esaala yeeyo bw'oba ng'obeera awo oba musawa nga 2 omuntu najja nagamba mukwano gwange ndudde okukulaba, kwata nkuwe ekyetaano kino, okiraba? Osabye Katonda naye omuntu yakuwadde sente, ekitegeeza Katonda akolera mu bantu. Okitegedde? Kati abantu be bawandiika ebyawandiikibwa ebyo naye nga bakolesebwa Katonda, kusinziira ku example gye nkuwadde. Bw'abeera nga Yesu ye Katonda ng'ate yatondebwa, kijja kitetinga ndaba tebikwatagana. Yesu teyatondebwa kubanga bw'ogenda mu byawandiikibwa bagamba nti in the beginning oba mu kutandika yaliwo, era yatonda ensi. Kubanga bw'oba oli mukkiriza, ffe tukkiriza nti Katonda tukkiriza mu Trinity,
God the Father, the Son and the Holy Spirit. Obusatu. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Kati Yesu ye Katonda mu Trinity. Yaliwo mu ntandikwa. Yaliwo mu ntandikwa. Ate Mary okumuzaala. Mary okumuzaala kati ekyo kiri bwe kiti. Mary okuzaala Yesu. Mary yazaala omubiri gwa Yesu. Naye nga Katonda mwoyo. Kati abantu abasinga kye batategeera. Mary yazaala omanyi Katonda Yesu Kristo ye. Yesu Kristo owaddala. Olinga amaze okuzaala omubiri gwa Yesu Kristo. Waliwo be yali nga takora mpaka bwe yabatizibwa ku Yordan. Mary oyo gwe yazaala wali mubiri gwa Yesu. Then nga bagenda omubatiza yazaala olwedde kiriwo. Yazaala olwedde kiriwo mu mwoyo ye n'akizaala mu mubiri. Yazaala omubiri. Kankulage kubanga Katonda mwoyo. Olaba kati Katonda okujja kuno ku nsi n'akola byayagala okukola. Asobola kikola nga talina mubiri naye ffe abantu okutegeera yali alina okukolesa omubiri gw'omuntu. Kati Mary yazaala omubiri ogwo gwa Yesu Kristo. Naye nga gali amaanyi oba agamanyi ga Katonda we gajjira nga bamubatiza mu Yordan. Kubanga n'ebyawandiikibwa bitugamba nti bwe baali nga bamubatiza omwoyo omutukuvu yajja n'amuyimira wano mu kifo mu kifaananyi kya ddaavu. Kati bwe yamala okumuggyako kati n'afuna amaanyi ago kubanga yava mu kubatizibwa ng'agenda mu wilderness oba mu ddungu. Kati eyo gye yava n'atandika okukola zino miracles. Kyembuuza ekirala ekiconfusinga nnyo abantu because ebibuuzo bino byembuuza mbijja mu bantu. Ekisinga obbasumbuwe wano mu ntandikwa Genesis. Kubanga bagamba nti Yesu Katonda bw'abeera yamala okutonda ensi eno yonna n'alaba n'obulungi bugirimu n'atonda Adamu. Adamu n'amwebasa n'amuggyamu olubiriizi olukola Eva. Ne bazaala abaana baabwe Kayini n'Abeeri. Kayini n'asanjaga Abeeri. Kati abantu abalala baavaawa. Kati ekyo kibuuzo kirungi kubanga era abantu bangi bakibuuza. Kati answer yakyo eri very simple. Eri very simple. Kubanga first of all ye Katonda. Meaning y'erinnya lye Katonda mutonzi. Kati bwe wabanga yasobola okutonda Adamu ne Eve. Kiki ekimulemesa okutondayo abantu abalala? Lwaki bo tebaabayogerako? Lwaki tebaabogerako? Kati ekyo nakyo example gye nkuwa. Olaba kati mu budde bwa gundi bwono wetusomako Abraham. Era mu budde bwa Abraham wabeerangayo abantu bangi era nga nabo baagala Katonda. Ne Katonda yaronda kwani? Abraham. Kati eyo ebeera choice ya Katonda. Ebeera choice ya Katonda. Omuntu gwagenda okukolesa. Era kati ne mugundi muno mwe tuli guno omulembe gwe tulimu wali abaweereza ba Katonda bangi naye batono nnyo abawulika ennyo. Kati awo wengenda okufa ekibuuzo. Nuwa wazimba Ark. Abalina abatuukirivu bonna ne balinnya mu Ark eyo oba mu kyombo. Abasigadde ensi yonna nebuutikirwa amataba. Kitegeeza bali baakomawo. Abafa? Ensi yonna nebuutikibwa amataba. Kitegeeza amataba gaggwako. Nuwa n'abali mu kyombo baakomawo. Ababi bonna baali bafudde. Kati ekibi kivaawa nga Katonda yakizikiriza. Ekibi kivaawa. Kati eringa gundi. Eringa eno story ya gundi ya Yesu Kristo bagamba nti yajja emizimu mu mbizi. Yajja emizimu mu muntu. N'agiteeka mu mbizi. Then kati ziri embizi ne ziggwawo. Ne kati abantu baraba sijja kulya mbizi kubanga mulimu emizimu. Nenga ziri zateekamu emizimu gyakola ki? Kyemuva muli embizi. Nze nganze omuntu. Nze embizi njirya kubanga sikiriza nti emizimu mweri mu mbizi. Yesu ze yateekamu emizimu baazisaanyaawo. Jiri zasaanibwawo. Kati tolaba n'ekyaffe nti nno bali baasaanawo abalina ebibi naye ate ffe abalungi era ekibi bwe kiri. Anti kati ekiri bwe kiti Yesu bali baasaanawo. Kati abantu abapya ne bajja. Naye nga nabo kati nga bw'onoobeera abantu abapya bwe bajja
nabo kale ne batandika okukola ki okonoona mu ngeri etali emu oba endala. Kati kubanga ne Yesu Kristo bwe yajja ku nsi yafiira ebibi byaffe. Kati lwaki tubonaabona nga teyatufiirira ebibi? Tubonaabona ate nga yatufiirira kubanga kiri bwe kiti mission ya Yesu Kristo tenagwayo kubanga yatugamba nti agenda kudda. Kati mission ye tenaba kugwa. Agenda kukomawo. Ebyawandiikibwa bwe bityo bwe bitugamba. Era tubikiriza. Era kati naawe okkiriza nti agenda kudda. Kati already nkuwadde meaning y'erinnya lyange. Kuba nze omulimu omunene gwampadde olaba nga guno gwe yawa Yokaana omubatiza oba John the Baptist okulanga okudda kwe. Olaba meaning y'erinnya lyange Mugarura Alfred. Naku explainize meaning yalyo. Era nze mbagamba. Abantu nabo bagamba adda. Mbagamba adda. Bw'oba obuulira enjiri yo bagamba Yesu adda. Mbagamba adda. Ninga naawe okimanyi adda. Nange nkimanyi munze adda. Adda ddi? Ekyo simanyi kubanga naye yennyini yagamba nti naye olunaku talumanyi era tayagala abantu balibwe nti ono alumanyi naye bwadda tutegeera nti azze. Olina kubikolwa ebiraga nti anaatera okudda kwaba tugamba anaatera okudda. Kubikolwa ebiraga nti anaatera. Ne signs eziraga nno Yesu anaatera okudda. Ekisooka nze kale we twatandikira oba mu kulaba kw'olaba ebbanga likyali. Nze ebbanga terikyali. Era olaba nze kyenyiza okugamba abantu engeri gye bamusuubira okuddamu si ye gy'agenda okuddiramu kubanga omukusooka bali basuubira nti agenda kujja nga wa byabifuzi nga balinze oba king naye yajja nga mubuulizi wa njiri ng'ali ku bbali. Kati ku luno engeri gye bamusuubira okuddamu si agenda okuddiramu era ajja kujja mu ngeri abagye batetegeera naye nga agenda okumala nga bategedde nti yeye. Omukyala najja ati mu kwogera kwe yagamba nti nno yasobola oyita bajjajjaabe ne batuula ku muntu ne boogera ne bamubuulira ky'alina okukola na butya bw'alina okukikola nga boogera. N'agamba waveeyo omuntu asobola okuyita Yesu. Yesu omuyite akulinnye ku mutwe oba alinnye ku nze alagule omuntu. Awo we tuli mukisobola eno mu ddiini kuba eri ewaabwe mu bajjajja bo bagamba bayita emizimu gyabwe ne gituula ku bantu ne gyogera. Yes. Kati ku ekyo ekisooka Katonda waffe Yesu Kristo ye akolesa abantu be mu different ways. Yawa gifts ezitafaanagana. He gives different gifts. Yatuwa ebitone ebitafaanagana. Kati nze siyinza kukola ekyo kyatantumye. Olaba naye ky'omukyalo oyo okuvayo n'agamba nti ayagala challenge. Kyemmanyi ku Yesu era kyenjagalira eno challenge ebeewo bw'aba akyayagala ebeewo. Kubanga nze mmanyi nti Yesu Kristo ye yasinga, ye Katonda asinga era ye Katonda yekka. Yes, emisambwa biki biyinza okuba nga weebiri naye nga biri limited oba nfuna biri limited. Kati oyo mukyala bambi simunenya kubanga maybe side endala eri eya Yesu tanabagiraba. Omanyi bw'obeera nga mu kyalo eyo nga olaba ku luguudo lw'omukyalo wayitawo bu minibus nga tolabangako bus eyitako oyinza gamba nti minibus ye motoka esinga obunene kubanga eri endala tonabagiraba. Naye lumu n'olaba bus ojja gamba nekino weekiri okiraba. So kati oyo ayinza okuba nga agamba ebyo ng'atenda lubaale amutenda nga tanaba kumanya side ya Yesu byakola n'engeri gy'akoramu. Kati kyenjagalira challenge eno njagala nange kubanga gino gye mirimu gyaffe tulaga abantu Yesu waali kubanga kye yatutuma tulaga abantu nti Yesu waali era yasinga amaanyi. Ogenda mulaga watya nti Yesu waali kuba ye mukulaga nti bajjajja be weebali asobola okubayita ne bajja. Kati gwogenda mulaga otya nti Yesu waali. Kati kyova oyagala njagala challenge eno abe nga atudde wali nga ntudde wano kubanga nze Yesu sigenda kumuyita kuba already ali munzi. Nze already ali munzi kati njagala okiraba njagala ye ayite bajjajjabe then tulabe oba maybe kubanga waliwo story mu Bible ya musajja wa Katonda baali bamuyita Elijah. Elijah
yayine bannabbi ba Baali kati bagenda ku lusozi proving nti katonda omutuufu yani kati bali bakatonda ba Baali ne bayita katonda waabwe n'atajja naye nga lwaki bali bamuyita katonda waabwe kitegeeza nti emirundi emirala baali bamuyita najja naye kwolwo lwakuba waaliwo kati ono alina katonda omunene oli yatya okujja kati gwogamba nti nno kasoobeerawo oyita sobola yita bajjajja be ne bajja ekyo kyenjagalira challenge eyo nze ntuulaawo kubanga nze sigenda yita Yesu ali munsi ali munsi gwe Yesu otudde awo si nze Yesu tontwala bubi nze siri Yesu naye atudde mu ggwe yes kati mu kubeerawo kwe mu ggwe bajjajja bo tebasobola kumulinnya ku mutwe tebasobola kujja ekyo challenge njagala gikole nga mutuyite wetuli abayite abakowoole bajje senga bajje senga bajje tunaraba ye kimanya ajja kubiraba challenge agitekeyo olunaku tutekeyo abayite bajje okkiriza nti nno empewo gyeziri nkiriza kuba nakugambye wabeerawo nga bwe nkugambye waliwo ka minibus ne bus yes bu minibus gye buli ne bus weheri empewo zaabwe bu minibus era kyekyo okkiriza nti nno zirina amaanyi ag'enjawulo already nkiriza otwanyi balina otutono okimanyi nti nno bobo kubalooza nno ensi eno eyimiriddewo ku bujjajja kati kankubuza ekibuuzo bagamba nti kakati oyo babadde bamuyitaani Lubaale wagamba watenda Lubaale kati njagala onziremu oba ongambe nti mu America wali abasinza Lubaale abazungu America Lubaale taliyo era oyinza omusanga nga ali wano mu Buganda wokka naye Kristo nebugenda bamusinza abagamba nti nno musinza mizimu gy'abazungu nti mmwe bye musinza ye Lubaale w'abazungu mwe mulina sinza waffe ono w'abano gwe basinza how true is that ekyo si kituufu kubanga now that is the ntegeera yaabo etali ntuufu otegeera ekintu mu ngeri etali ntuufu kubanga tuyinza kutugamba nti tusinza mizimu gy'abazungu nga te omanyi tuyinza tugamba nti osinza mizimu gy'abazungu ng'oli kubanga kati soko olabe oli bajja ne bamutubuulira Yesu Kristo ne bamubuulira ensi yonna ne bamukkiriza kati noono Olubaale bw'abanga ye yatonda ensi n'eggulu lwaki tebamubuulira mu bazungu ne bamutwala mu China abantu ne bamukkiriza tolowooza nti nno obusobozi maybe bwe batalina naye senga nabo babiteeka mu nkola ne bawandiika ebitabo byabwe engeri Lubaale gyakolamu emizo gy'alina engeri gyatandikamu ne babitwala mu Bulaaya nabo basobola obbigula kati balinze eki kati ekyo kyetwagala bakole bawandiike ebitabo byabwe bagambe Lubaale akola kino ayagala bino then bagende babuulire enjiri ne mu America ne mu China babuulire enjiri abantu basinze Lubaale ne lwakuba talina maanyi ago kyova olaba tebasobola kugendayo kubanga tebajja bbikiriza mujja bbikiriza mmwe abaawano amwe ababimanyi kati bw'obeera ogamba nti nno ne sitaani naye wansi yonna kuba sitaani mu buli nsi yonna gy'ali nga Yesu bw'ali mu nsi yonna oba ne Katonda bw'ali mu nsi yonna how comes nti nno bano owaabwe wanjawulo oba n'Abayindi wanjawulo n'Abachina wanjawulo kati nze eby'Abayindi Abachina wao mu Buganda oba naffe mu Ankole bye tulina nze mbayita ba small gods bakatonda abatono ngoba osanga Abayindi balina katonda waabwe bali balina katonda waabwe okiraba naye nga kyemmanyi katonda omunene ali omu buli bu small gods nze mulirimu olwange bwe nti oyinza okiyita bakatonda obutono tolowooza nno buno bukatonda obutono bo bakitwala nti it's like ne Jesus oba Yesu wo gwe gwogira kino naye mutono naye ali awo nga bw'olaba Ibrahim nga bw'olaba Abasiraamu bwe balina gundi waabwe kino nabano balina Lubaale waabwe naye ffenna oba mwenna goolo eri katonda oyo atalabika nno nabo basinza katonda naye nga bayisa mu Lubaale waabwe oba ejjembe oba muwanga bwe batyo balina amannya gaabwe nammwe eno be mulina kati ekintu ekyo okwegamba katonda ekintu bwe kiba kitono akantu bwe kaba katono
kali mu area ntono ate to comparing ne kino ekintu ekinene kiri mu area enene kuba kati bw'olaba Yesu Kristo gwe tusinza abakatuliki gwe basinza aba protestant gwe basinza then aba born again gwe basinza ne some other religions gwe basinza kati abo bw'obagata kubanga bonna wadde waliwo ebimwe batakkiriziganyira nenga at least bonna bakkiriza nti Yesu Kristo ye Katonda kati abantu abo tebazaalibwa nga bamanyi Yesu wabula bamubuulira bubuulizi kati enjira ya Yesu Kristo nekwatayo kubanga yeye munene asingayo ne bana abalala ebyabo nabyo byaliwo abayindi Katonda bwe yaliwo ne olusi simanyi wabajjanga kweno ne bamubuulirayo ne tetumukiriza kubanga tulaba ono yasinga amaanyi kati okuvora banti byonna bye tukiriza oba bayikiriza Yesu abakiriza Lubaale abakiriza mu Buddha abasinga obungi bakiriza mu Yesu Kristo era ekyo kiri ku record abazungu abajja okuleeta enjiri obudde buno gye tugira ng'abalokole bennyini be baatwala bajjajja ng'abasibye enjegere ng'abaddu okukola mu masamba gaabwe ag'ebikajjo n'ebirala omuli vanira n'emmwanyi ate ne bagamba yagala muntu munno nga bwe yagala wekka mukkiririza mutya mu kye baatuleetera ekyo nti nno kituufu ng'ate ebikolwa bye baakola nga baakakireeta ekyo tebyali bituufu anti olaba musobola okuba nga mu famire yammwe mulimu ng'abaana nga basatu naye nga gwe kyokoze ekintu kyokoze katugambe ogenza awo nti n'okola ekintu ne bajja ne batisiba bana abaana abalala babiri naye nga bo tebakikoze kubanga kati abaaleeta enjiri kale bayinza okuba nga nabo baali bava mu ggwanga lyerimu ne bali abaatwala ki ba slaves abo naye nga bo bali babuulira enjiri bali ne bajja ku trade yaabwe ne batwala ba slaves naye nga yes wadde bava mu ggwanga limu naye nga ono si yakola kiri ono w'enjiri si yakola kiri naye nga bali ne babiteeka byonna ku bazungu kambuuze ekira tubeera tugira nnyo nti Yesu wa Isirayiri mulina saying eyo bwetyo omuntu akakasa atya nti nno Yesu wa Isirayiri akola nga ne mu Isirayiri obudde buno ekityo kitokota kati Yesu kye bamuyitira Yesu wa Isirayiri kuva mu byawandiikibwa biri bye tulina mu Bible kubanga yalonda Isirayiri mu budde obwo ogikolesa okulaga amaanyi ge kati kye tuva tumuyitira Yesu waki oba Katonda wa Isirayiri Katonda wa Isirayiri naye nga okumuyita Katonda wa Isirayiri tekitegeeza nti kubanga ne mu budde obwo abantu bwe baali era ne Musa bwe yali ng'akulembedde abantu nga batwala mu Promised Land waliwo abatuuka ne bakola ki ne bamuwakanya era Katonda abo abasinga yabattira ki yabattira eyo mu ddungu gye baali kati okumuyita Katonda wa Isirayiri tekitegeeza nti Isirayiri yonna ng'eggwanga bamukkiriza tekitegeeza nti Isirayiri yonna ng'eggwanga bakola ki bakola byayagala kati awo kyova olaba Yesu Kristo yajja ne bamutubuulira naffe ne tumukkiriza kati ye Katonda w'ensi yonna kati Isirayiri bw'eyonoona efuna punishment ya Katonda okiraba ne abatono mu bo bwe bakola Katonda byayagala baraba omukisa gwa Katonda era bwekityo bwe kiri. Okay, ng'oggyeko okugamba nti nno mubuulira enjiri ng'abasoma naye waliwo abagamba nti nno mugifu is a business nga kwennyini era ekirooto kye wagamba nti nno emitwalo 3 bagamba gulako Bible. Is it a business obulokole? Okay, ekisooka business ekigambo business tuyinza okukivunulira in like 2 ways. First of all ekintu ekikufuula busy kyoteekamu obudde bwo n'obeerako ennyo eyo ye business yo ekintu ekikufuula busy ekintu kyokola olaba nga kati abasambi b'omupiira eyo business yaabwe kubanga kyebalyako buli kimu kyonna okiraba then kati oli n'osanga nga Katonda yakuyita oyina ekkanisa ye eryawo yes eyo naye eba business yo kubanga gwe mulimu gwo kitegeeza abasumba bali mu business eyo ye business yaabwe Katonda gye yabawa naye waliwo abalala abakisusa gamba nti kale nze ntaddeko church eno njagala mu ssente
olusi nga nakatonda teyakwita nenga katonda yakwita nakikukwasa nakuwa obubonero bwonna eyo beera bizinesi yo. Okkiriza mu basumba okutunda ebyamagero? Okutunda ebyamagero kale eyo n'essaala toli mutuukako osasula ssente bwe ziti. Kale eyo topic nene nnyo naye mu kugiyitamu empolampola oba in short or briefly kubanga ekisooka abantu abasinga bawulira ebigambo nga bo tebannabagendayo kulaba kibeerayo. Ye naawulira kino ate n'agenda n'ayogera tamanyi kubanga waliwo abamu abemmanyi kale sente ezimu ezowagala kale nga baagala balina project gye bakola kale bali mu kuzimba bagamba tusonda sente za kuzimba okiraba naye kati oli ne bamugamba eri okugendayo sente tomanyi zaaki tomanyi oba bakaka muntu aleete oba gyesi bagambye ali willing ocontribute nga bonna araba ne churches zonna endala baba nga bazimba abantu mwevire ne muteeka sente ne ba contributing kati oli n'akitwala oli n'agamba eri okugendayo basaba sente naye kale bwaba nga we bali abasaba sente nga agamba okusabira osooka kumpayo emitwalo ekyo tekiba kituufu naye bwe baba ba misunderstanding bano bagamba kale tuli mu kuzimba asobola okufunayo sente bwe mujje tuzimbe ekyo tekirina bukyamu. Sente zirimu sitaani? Sente tezirimu sitaani. Kitegeeza sente z'omusamize osobola ozikwata? Enzikwata kubanga katutegeeze nga zibeerako ziva wa musamize naye kuliko Bank of Uganda. Tugende amafiina akuyise jangu ofune ku ssente. Togamba nti ampize njangu nfune ku ssente gamba kale mbeera kale katugeze azenge nga muchachi yange najja ne sente nateeka ku kituuti oba mu offertory sizijjaamu kubanga sente ziba sente zetukolesa ntiza kale kubeera ku Bank of Uganda ekyo tekiriko nti za mama fina za ezo sente z'eggwanga era zetukolesa fena. So tiziri mu sitaani wadde. Basebo ne bannyabo ndine evangelist mukulu Alfred Mugalula okuva erukunjiri basebo ne bannyabo ensonga ndowooza muziwulidde olina ekibuuzo ali ku kamera? Mbuuze. Yesu Bayibuli alaga nti yazaalibwa Yesu yazaalibwa yakinyonnyodde naga olwedde yaliwo naye n'ajagala aggire mu kifaananyi kyaffe abantu. Okay, nga tumaliriza ennaku zino abaana abato ab'obuwala obasanga nnyo ku mitimbagano TikTok biki bali mu lubaale lubaale afuuse lubaale ku mitimbagano bagamba weezuule oyinza bba wabuntu bakaki abaana abato nebbo nga bakkiriza mu lubaale. Kati abaana abato abakkiriza mu lubaale ekisooka sigenda banenya nnyo lwaki kubanga singa abantu ngaffe Katonda nga kukwasiza omulimu ne twewaayo ennyo okulaga abaana abo nti Katonda oba Yesu Kristo alina amaanyi agasinga ga lubaale nabo tebandigenzeyo kubanga ne bw'obeera ggwe ne bakulaga ekintu ekirungi nekisingako obulungi ne bw'obeera ggwe onoonyawo kiri ekisinga obulungi oba ne bakulaga nti kino kirina amaanyi kino kisingako ojja kugenda nekiri ekikola ekisingako. Kati abaana abo nyinza obutabanenya nnyo kati omusango nyinza oguteeka ku bamu abakwasibwa omulimu ababuulizi b'enjiri abamu be bakwasa omulimu kubanga bamwe temukoze kimala nyinza okitwala bwe ntyo wadde waliwo abamu abakoze ekimala n'olaba nga yes agezezaako okuprovinga nti Yesu Kristo wali era akola ebyamagero kubanga ne muno mu Uganda yaffe abasumba balimu bangi abakola ebyamagero naye abamu babalimba ebyo simanya biva waaki ebyo simanya byaki okiraba. Okimanyi nti wali abasumba abafere? Nkimanyi omuntu ayawula ate omusumba nti ono mufere ono wa Katonda. Kati okwawula omusumba kugamba nti ono wa Katonda ono si wa Katonda ekisooka nje nja kukozesa ebyawandiikibwa byengenda okukolesa
kubanga Yesu Kristo yatugamba nti onomanya otya nti ono mulungi oba ono si mutuufu. Yatugamba nti a good tree cannot bear bad fruits. Omuti omubi tegusobola ate kukwana kuzaala bibala bibi. Omuti omulungi tegusobola kuzaala bibala bibi. Ate omuti omubi ebibala byago biba bibi. So kati abasumba abo tulina okubayigira oba kubategeerera ku bibala byabwe. Ebibala bibeere bati omuntu layman out there atalina kyamanyi ye amanya ati nti nno omusumba ono okusinziira ku byabuuliramu oba byagira mukyamu naddala ku ggwe olwedda abamanyi. Anti ekisooka kyenjogereko ku fruits ezo. Fruits oba ebibala kitegeeza tumulabira ku bikolwa bye ebivuddeyo amaze okusabira essaara oba mugendeyo ne musaba kiki ekibaddewo mu bulamu bwo. Olaba oba ate ebyakatonda byagumiikiriza kyobola abantu baagala nnyo ebya sitaani bikolerawo. Anti nabwo obuzibu nabwo buli awo naye nga bw'oba osomye bulungi kyova olaba nze Katonda bwe yampita yankwasa Bayibuli era naginsomesa kuba bw'osoma Bayibuli yo bulungi ojja kubeera n'obugumiikiriza obwo kubanga byonna mwebiri. Ekizibu ekiriwo ekisinga abantu tebaagala kusoma Bayibuli naye singa ddala gwe n'okwata Bayibuli yo wadde omusumba abuulira kino naye nga naawe ozeeyo waka n'osoma mu Bayibuli ebisinga mwebiri naye tetwagala kusoma Bayibuli. Olaba kale waliwo challenge gyenkera okuwa abantu obeera n'ebintu bingi awo kale katugambe tuze mu nyumbayo mulimu ebintu bingi screen mweziri ki naye nga ka Bayibuli just akagula emitwalo bemmeka tokalina naye nga toyagala Katonda kukolera ebintu ebinene naye nga gwe tewewaddeyo n'otegeera ekigambo kye. Okay, basebo ne bannyabo omusajja wa Katonda okusinziira ku bibuuzo bibunambuuza nja muddira maybe tumale okubitegeera obulungi ennyo naye for now tuyinza okubeera nga tujja suka kwa mpozi ebigambo ebisembayo eri abatulaba n'eri omukyalo oli Najat akkiririza ennyo mu buwangwa. Ebigambo ebisembayo ekisooka mbebaza otuwuliriza n'otulaba then abavubuka abakyasinza lubaale n'ebino ebyobuwangwa kyembasaba sibanenya sibavuma ne omukyalo oyo Najat sikunenya sikuvuma naye mu mwoyo mulungi nze mbadde nsaba mugezeeko kale mugezeeko kyaki ezezimu oba maybe gwe tosobola kutegeera nagenda wa ogwo mulimu gwaffe kati tulina okujja ne tugamba kale deno gezaako kino kubanga kati nga nze nange mba ndina abasumba bemmanyi nti omusumba ono at least yakola byakatonda. Anti bagamba basooka mu makyaki ne bigaana. Anti kyaki ki olaba kyenabadde nga kyenkugambye waliwo abamu gino emirimu abagyeteekamu nga tebayitibwa kati abo be boonoona omulimu gwa Katonda teyayitibwa naye agitaddeko nga funa ssente okiraba naye bw'ogenda eri omusumba oba omutume wa Katonda nga yayitibwa olina okulaba ekitiibwa kya Katonda olina okulaba amaanyi ga Katonda n'ebibala ebirungi. So bagende mu basumba abayitibwa baweeyo nga babiri. Ekisooka waliwo omusumba ali okubirira Samuel Kakande omusumba oyo yayitibwa wadde abasinga bavuma naye yayitibwa. Owokubiri ja kubawa Pastor Robert Kayanja ali okumira ku center yayitibwa. So demu omusumba Samuel Nabbi Kakande musajja wa Katonda yayitibwa. Abantu bagendeyo musajja wa Katonda bagendeyo newa waliwo Robert Kayanja naye yayitibwa n'abalala bangi okujja kunjagadde okuboga nja boogera tuweeyo omulala omukale bagende mu basatu abo naye si basatu bokka kale tuwe just abasatu ompadde limiti abasatu naye nga bangi abayitibwa tuweeyo omulala nja kubawa brother Ronnie Makabayi. Nna abantu bagenda kuvuma sirina buzibu kubanga ne Yesu bamuvuma naye nze mbabulidde amazima okiraba abasumba bayitibwa ogambye ani nani
banji naye abasatu oyagala nyongereko asatu ogambye ani ngambye Nabbi Samuel Kakande ngambye Pastor Robert Kayanja ntaddeko brother Ronnie Makabai nyongereko yongerayo omu waliwo Prophet Elvis Mbonye bonna boyogedde banji naye wakuba mpadde limit naye banji ate abatayitibwa olina bomanyiyo abatayitibwa oba tubaleke bajja beera baaluddako abatayitibwa saawa zino siyinza okukuwa erinnya naye nze mbadde nkugamba kwaba abayitibwa otugambe naye simazeeyo temugamba nti bano bokka be bayitibwa waliwo n'abalala bangi akuba boyogedde amannya gonna saala zokka naye basebo ne bannyayo ebyo ebigambo by'omukulu evangelist kigambibwa omusajja evangelist kitegeeza omuntu omubuulizi w'enjiri so kati wabeera akuwadde abantu bamanya abayitibwa kitegeeza ali credible bo mwenna abali mu lubaale soke mugende mu bantu abo mujja kwekanga nga muvudde mu lubaale amuzeewa Katonda si bwe kiri mpozi n'ekirala obadde omubuuza ku basumba naye bwe tugendako mu ddiini zino endala kale abakatuliki abaprotestant namwe mulimu abantu abayitibwa nga just tebasoma busoma naye yabisoma naye era nga yayitibwa then nagatako okusoma mwebali kati saagala abantu bakwate bubi simanyi abo bonka be bayitibwa no neeri gye bali ate nga bangi bakola omulimu gwa Katonda so naye abantu naye bagendeyo wakuba tompadde chance kugala amanya go era sisobola go amanya mangi nnyo tosobola gamalayo nekasa bategeddeko abo abasooka so bantu balagirire kyaki oweeri bagende bakuwagire balyoweebwa emyoyo bakati abantu bategedde nti noli musajja wa Katonda yes chachi yaffe bw'oba oyagala ku fellowshippinga naffe eri erukunjiri municipality then eri mu kitundu kye bayita Nyamayenje bagiyita Christ Believers Temple tubeerayo ne fellowship buli Thursday kuva ku ssaawa 5 mpaka ku ssaawa 8 then buli Sunday kuva ku ssaawa 5 mpaka ku ssaawa 9 yes oyagala kusabako naffe oba ku fellowshippingako naffe ze nnaku then abalala ababeera ewala osobola otufolinga ku YouTube tulina Christ Believers Temple oba ne ku TikTok account yange oba eriko Alfred erinnya lyenkolesa Alfred yes kale ensonga zeezo naye nange nja kutumirako ku musajja wa Katonda Prophet Senior Collins asangibwa awo luguudo sirutegeera bulungi nnyo lumbuzeebuze naye nga buli lwakuna munoonyeeko babeera n'okusaba okw'amaanyi nnyo bagita Epikaizo church bugoloobyaawo waali musobola omunoonyaako wabeera live ku mikutu gyabwe TikTok YouTube Prophet Collins nkutumiddeko omusajja wa Katonda kansubire oli bulungi nnyo musumba Alfred kwaniriza webale kujjako mu Kampala netunyumyanyumyamu n'abalala bakole bwe batyo ate musobole okutumbula omulimu gwa Mukama mbere bulungi weraba